abatuuze mu LC Kakubansiri B mu Gombola y'Ikabula Soke mu disitulikiti y'Egomba baguddemu entiisa omuvubuka emyaka 22 bwagudde mu kimu ku bidiba ebisimwamu omusenyu mu mugga Katonga n'afiiramu. Omusasi waffe Patrick Serugo kaatuwa ebisingawo. Omuvubuka Mugenyi Richard w'emyaka 22 nga mutabani w'omutuuze w'e Kakubansiri Gomba Minani Michael yagudde mu kimu ku bidiba ebinene kati ebyafuuka ebiyanjalanja oluvannyuma lw'okusima omusenyu mu mugga Katonga ng'ebirombe by'omusenyu ebyo nti by'abagagga b'omu Kampala n'abamu ku bannabyabufuzi abamanyi mu ggwanga ng'era bikuumibwa bammundu. Kidiba yakiguddemu kawungeezi k'eggulo oluvannyuma ye ne bannabala basatu nti okumaliriza okutikka omusenyu ku mmotoka ne basalawo banaabeko kyokka yasirittuse n'agwa mu mazzi n'afiiramu. Abadduukiriza olunaku lw'eggulo n'abagezezaako okunoonya omulambo ne gubabula nga n'enkyaleero bakedde ku mugga Katonga okwongera okumunoonya. Avunaanyizibwa ku byokwerinda mu LC Kakubansiri B Ssemugenyi John Bosco ategeeza CBS nti abagagga bannyini birombe by'omusenyu mugga Katonga basima omusenyu ne babireka awo nga byasamiridde era bano n'abasaba tibateekeko obupande obulabula abantu. Bambi bamaze okutikka emmotoka ne bagenda okunaabako ne banne munne yatukakasizza okufa kw'omwana oyo ye Sali mutabani wa Baligeya era yafudde nga amulaba bw'ati maaso ku maaso bagenze kunaaba ye n'alemererwa okuva mu mazzi. Mpozi nganze ng'omukulembeze amagezi genyinza okuwa abatuuze bange nti bambi ekkubo erigenda e Katonga twakizudde nti ebiyanjayanja byasimyemu omusenyu bingi begendereza okugenda eyo abalima abawuga abanoonya ebyennyanja banaye bandyegendereza Katonga si mulungi bamunoonye ebiyanjayanja byebasimye bingi. Mu ngeri yemu abatuuze bavumiridde enkola ey'okusosola mu bakolera ku mugga Katonga nti olw'okuba abalimi b'emboga entula n'ebirime ebirala bagobaganyizibwa nti kyokka bo abalina ebirombe by'omusenyu tewali abakwatako bakuumibwa bamu. Poliisi mu Kampala eyodde abavubuka 25 ku bigambibwa nti babadde mu kikoosi ekinyaga ku bantu essimu zaabwe n'ebintu byabwe ku luguudo mwasanjala lwa Northern Bypass. Poliisi bane bakutte mu kikwekweto kyamu kye bakoze n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe mu kiro ekikeesezza leero. Kigambibwa nti ekibinja kino ebiseera ebisinga kibadde kiteeka mu mmotoka ku luguudo lwa Northern Bypass ne ku nguudo endala eziri naddala mu kiseera ebyakalipaligano k'ebidduka. Olwo ne bakozesa obukodyo bungi nnyo gamba ng'okuzikoona ku mmotoka ezo abagoba ne beekanga gye biggweera nga babanyaze. Mu kikwekweto kino poliisi ekwatiddemu n'abagoba ba bodaboda 8 nga kigambibwa nti babadde bazikozesa okubbirako abantu era zikuumibwa ku poliisi. Poliisi egambye nti abakwate baggiddwako sitatimenti nga n'obutambi obw'enjawulo obulaga bano nga babba abantu babulina era bujulizi bugenda kukozesebwa bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Wesigere agambye nti mu kiseera kino bassempapa bakuumirwa ku poliisi Nateete nga ne fayida ez'emisango gyabwe zikolwako. za bulijjo nga n'abazigo abatera okugabba babeera bali ku bodaboda. Era mu zo twakutteyo bodaboda 8 nga n'abakwata essaawa zino bali ku poliisi y'e Nateete. Ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso era twagala obategeeza bano bakwatiddwa lubona nga banyakulula amasimu nga waliwo n'obutambi obukakasa ebikolwa bino. Tujja bba tubatwala mu mbuga z'amateeka nga tuyina essuubi nti kino kigenda kendeeza kumenyebwa amateeka nga muli vigilant nga mwetegereza embeera yonna eriwo egenda maaso n'okutegeeza ko poliisi kumenyebwa amateeka. Naffe nga poliisi tugenda kwongera mu deployment mu traffic jam kula nti no tufungiza abo bonna abenyigira mu bikolwa bino eby'obumenyebwa amateeka. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe Paul Ssemwogerere agambye nti mu biseera bino eby'okulonda bannayuganda bangi beeraliikirivu n'asaba abakristu babeere n'okukkiriza nti omutonzi embeera najja kugitereeza era gye bayiseemu. Omusasi waffe Ssaalongo Thompson Kayinja kaapituwe. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere yagambye nti ekiseera ky'okulonda mu Uganda bwe kituuka ebyenfuna bikendeera bamusigansimbi baddayo mu nsi zaabwe ne bannayuganda abamu bagenda bewogomeka ebweru w'eggwanga ekyosi kimale okuyita olw'embeera ey'okweraliikirira n'okutya. N'agamba nti abamu nga naye mwali bakugenda mu nkuŋŋaana z'abeesimbyewo olw'ebyo ebibeerayo. Ebbanka zigamba nti budde buno ekonomi egenda ekendeeramu abantu beeraliikirira okuleeta ssente mu ggwanga olw'ebyo ebijja ebyokulonda. Okumanya kino avaawo don't risk kubanga ziyinza okubeera abamu
nebagamba noga nti katugende ebweru biri tusanga eri tuliwulya buwisi embeera yakweraliikirira nakutya ffe nga abakkiriza akadde kano akadibentu tubere n'essuubi ate mu ssuubi eryo tusinzira n'okusaba Katonda Katonda gwe yaliwo ebbanga liri lyasooka Katonda w'abajjajjaffe ne mu budde buno tereeza embeera. Omwami wa Kabaka ow'essaza ly'e Buddu Ppookino Jude Muleke yasabye nti mu biseera ebyokulonda buli muntu asse mu munneetiibwa ate bannabuddu n'abakubiriza obutakyamuukirira wabula bekaanyi abo abeesimbyewo abanaatwala ebitundu byabwe mu maaso. Ppookino Jude Muleke yasabye abazadde nti bakuume abaana mu luwummula luno babawe ebyokukola. Njagala kubasaba abazadde abaana tubawe ebyokukola balabe TV ne tubawe ebyokukola ebibazimba tubayigirize empisa ennungi. Nze kusomera eryange abazadde bonna nabawadde etteeka buli mwana agulirwe akatabo ka muvubuka agunjuse. Abaana abo bejjukize nga mbudde bwegandaalo bayige omuvubuka abeera atya kubanga abazadde mubeera bizi kati akatabo kabayigirize. Abaana abawala mubakuume bamaama mulina obuvunaanyizibwa bungi abaana mubalabirire bulungi mubawe ekyakulabirako ekirungi. Abazadde abamu bambala obuketekete bambala obukete ewaka eyo n'abaana n'obasanga mu makubo nga bakunnumba balinga bisedduba ebyasiza entamu. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ekutegekedde enkuuka bwaguugwa mu lubiri lwa Ssaabasajja e Mengo nga 31 Disemba ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Abatuuze n'abakulembeze mu division y'e Rubaga wano mu Kampala beebazizza ekitongole ekya KCC okutwala enteekateeka ya bulungi bwansi mu kitundu kyabwe mu mpaka ezituumiddwa weeyonje Sanitation Challenge ez'omwaka guno oguggwako 2025. Omusasi waffe MC John abaddeyo. ya Edmike Singa ssentebe w'ekyalo kino ekya Sembule B mu Kabowa Gombolo Lion y'e Rubaga bwategerako n'ekyabasa ategeezezza empaka nga zino bwe zitwalibwa mu kitundu kyabwe zibayamba okuwuuma n'okutumbula obuyonjo kubanga KCC etambula n'abakugu bonna abeetaagisa bagogola emyala bayoola kasasiro kabuyonjo eziri mu mbeera embi nazo ziyoolebwa. Agamba kaweefube ng'ono yali yakoma emyaka 6 emabega ne buli lwajja abayambira ddala. Ekitongole kya Home Kirini bakituwanga kye kitujjamu kasasiro naye kati guno omwaka mulamba kyakatujjamu kasasiro mulundi gutya gumu. Kati kasasiro kifuuse kimu ky'okusoomooza mu kitundu kyaffe. Tugezezaako okusomesa abantu kasasiro mumuteeke mu budeeya kasasiro temumusuula mu myala naye ng'ate oluusi kiyitirira n'olabira ddala nti abantu tubalina gye batwala kasasiro kubanga Home Kirini yali ebajjamu kasasiro tekyabajjamu kasasiro. Eyo nako nga kyakusoomooza kyamaanyi nnyo mu kitundu kyaffe kino. Emmotoka okujjamu oba tweyongera okukubira KCC omulanga nti beeyongere okujjanga at least buli nkomerero ya mwezi batujengamu ki kasasiro ono ekiba ekitiibwa kiri. Ssentebe ono ategeezezza babadde bali bubi nnyo kubanga ne kampuni KCC gye yabawa okuyoola kasasiro mu kitundu kyabwe yeesulira nnyo gwa Nagamba nga bamala ebbanga tebagirabye olwo ne batubira ne kasasiro naddala bo abali mu kitundu eky'omugotteko ekiviiriddeko n'endwadde okweyongera mu kitundu kyabwe. Akulembeze abasemberayo ddala olw'omukisa guno gwe batuwadde kubanga ukyanga lubeera nga lwamimbi kujjako twalinako ate clean up we twafunira kolera mu kitundu kino mu Kampala kyekyalo kyafuna kolera twafunayo clean up we kati waisiro emyaka nga 6 nga tubadde tetuddangamu okufuna clean up eringa eno. Kale nebaza KCCA ne buli gwe tukwatako okulw'omukisa guno gwe tuwadde kuba nti batujja mu kasasiro ono bwatyo era nsaba singa kibeeranga bwe kiti buli nkomerero ya